ebyanzijayo nganze omuntu kutunulira mbeera ya kibanda ne ngamba nze saalyagadde kumpisa bwenti kubanga ogamba oya Boni anirule ng'ate gwe oyagala tufuga oba tululinga tegeza bw'oba oyagala kujjawo ekyange mu bino notorious one tegeza sigenda kuba nange wakabi ogenda kuba onfugira muggo kati tulaba nti kiba kyonooneka aba amenye etteeka ate lyagamba nti Boni aliteekawo oba olimbyemu nze okusinziira mu kufumitiriza kwange ng'obudde ku buno obuzezeze wabula nze ntandikira kufumitiriza ku biki by'ojjoyogera na biki by'ojjoyimbako nembigattagatta kuba ekisooka mu byonna mu reality abadde aliretingira nnyo ku nnyimba ze era nga nange ntunulira nnyo ennyimba ze nenzifumitirizaako nzitunulizaako neŋŋamba ennyimba zino zirina okuba za makulu nnyo kati nange kanzisooke nziwulirize kiki yali agamba tuba nga twali ku musala nga tuli ku pepawaka nti twakkanya ku ssente zennyina osasulwa sente za bamukama wange bwe tuba nga tutudde wansi ne tugamba nti ogenda kukolera ssente bwe ziti tugakola bwenti ne bwenti tegeze bamukama wange naye tuba tetwatulako wansi tetukkanya ku ssente zezimu kitegeeza tuba mukama wange oba kyali wange era tetuba twegatta neoba tompadde sijja kukayana neoba ompadde sijja kayana ne ssente z'oba ompadde sijja zibalamu olw'ensonga tetuzikkanyizaako wajja ogamba nti kwatayo 5 kwatayo 2 kwatayo 3 kiri eri ggwe yoyo atali mukwamawo naye nga baddeemu kati nze okuvaayo kwange tewaaliwo nti nali nnyina gwe nsayinize naye nti sivaayo era simubanja wabula we nalaba embeera eyaliyo ne ŋŋamba eno embeera tegenda kukolaki kunsobozesa kuvaayo era abamu bayinza okwebuuza nga ombuuziza ekibuuzo nti biki ebyakujja wenzifumitirizaako nendaba n'embeera gyompisaamu ne gyoyisaamu abalala wensalawo okuvaawo mba mukyama awo wenyini njagala okubuuza era n'abamu bali eri abamu abakubanga baalinga bakulaba era mu fangoni oba ku gaali ya alien wali okola mulimu ki omutuufu oba ki kyewala oyamba ku alien skin omulimu gwe nali nkola first of all nze nagenda ku fangoni nga sigamba nti ampise nti oba mpise naŋŋamba nti jangu okola omulimu gwe guti ne bwe guti wabula buli kye nakolanga bamu batunulidde sayidi eri olw'ensonga nti gubalaba naye kati nabo njagala bamanye sayidi yange tubanga twakeeranga ku makya nze nenvuga emmotoka yange nenfuna mikwano gyange nga mujje tugende koleki tunoonye tugende ewa alien tuteekako tugenda nga tugenda ku show tuba tugenda ku show emmotoka neyonooneka nze nenvaayo neŋŋamba njiinako idea nenjitereeza tusobole otuuka ku show tegeeza nali nfaayo tusobole otuuka ku show tumala otuuka ku show tumaze tuvaayo tukomawo motoka tezeemu kusumbuuba ezeemu era nenziramu netetekanya netuvaayo netukomawo bwe noosima busimi nogamba mwana kyali wange mbeereddewo kamuteekeko bwomala okunteekako nze nange siina buzibu ontaddeko nange nensiima nti ontaddeko nenvaayo naye ate gwe mukwagala okusima nti kyaliiwo ne bino byonna lwaki saawa zino nti waliwo nti Juuko bagamba nti ayogera bwati ne bwati olw'ensonga nti saawa zino nalibadde nze sibayinaako buzibu naye bo tebategedde bifo nga tebanaabuukira kintu kino tebategedde muntu ki na position yali akola munda mu fangoni omukulu champion ogamba otya abantu soko beyanjulire sebo kuba kiraka amanyo ginzo kubanga genyanjudde eri mu bantu gayinza okubanga sigeego amanya ge basinga okumputa basinga kumputa champion Juuko 66
the notorious one. 66 lyavaawa 66 nali 66 eyo nalijja mu katabo akamu akaawo katabo bw'entalo era nkagamu mukaaga lyetteeka eryanyumiranga ennyo embanga lyenasoma nenkwata nateekamu mu mutwe gwange neŋŋamba n'okusinziira ku maneja naŋŋamba lyekkaanya nnyo lyetegereze wetegereze nnyo eribanga likukoledde lyeba weeteekako. Wagenda olyekaanya nga ebyaddala kituufu lijja kunkolera naye nze nkagamu mukaaga nga likolera mu bintu nga biriwa mudde life obulamu bwe tutambuliramu na biki byentambuliramu era nalabira ddala nga lingwana okubeera mu ddyo banza amanya we nalinga ewa ne ŋŋamba nze 66 the notorious one negonga go gaali gankolera. Omuntu ali eri akulaba wavaana n'alowooza n'agamba nti naye ono omuyaye kirabika yayingiramu olwa Illuminati aba alowooza mu bukyamu. Ye ndowooza ye ate ali entitled okukirowooza bw'atyo era nakyo kiyinza omukolera mu mutwe naye kati nze wange era n'abaali mpita bamu bayinza okuba tebamanyi miiningi yaalyo naye nze mmanyi ekyange miiningi yaalyo. Owaye tubadde wano tugamba omusajja ono tubadde tukulabanga nnyo ku gaali ya alien skin tugamba naye abantu abamu tutandise okulya nti beekutudde ku ttiimu ye tugamba mukulu Juuko ale kubanga naye ali aganaga nga twagala tumanye ekituufu ekiri nti okyaliyo mufangoni oba wajabulira ssebo ekyo mulwatu najabulira era navaamu dda naye nenvayo mu butongole juzi awo oba bintu ebyaliwo neŋŋamba banaye mutudde mu lwatu publicly kubanga osobola okuvaayo n'otayogera n'osirika naye abantu abamu balowooza okyaliyo ne lwaki navaayo nti navaayo okubeera nti mbeera nkola ekiddako okubeerawo ng'abantu balowooza nti navaayo mu lwatu. Abangi beebuuza naye ki ekiba kikujjayo eri mu Fangon Forest n'omukulu alien skin? Ebyanzijawo nze kyendowooza mu kyo nze kwali kufumiitiriza kwange na ndowooza yange neŋŋamba wano wetutuuse n'okusinziira ku mbeera eriwo nenfumiitiriza ngonza omuntu neŋŋamba tekisaana kubeera nga nze nga mbeera bwenti ne bwenti kanveeyo neŋŋamba okusinziira ku biriwo kanveeyo nga nze okufumiitiriza kwange kuba osobola otunuulira situation eriwo n'ogamba wano kangumirewo kuba kanveeyo. Abatugoberera era naawe abakulaba era abamu n'abakulabira eyo mu Fangon Forest ng'era abamu bagamba nti oyo Juuko waffe 66 tiimu alien skin beebuuza ddala abantu lwaki batubabuulira ekinyusi ekyakuleetera okubanga ovaayo kuba omuntu asookera ku makya n'avaayo naye nga talina nsonga ki ajjaawo entuufu either nti oba wavuma omukulu oba omukulu yalaba embeera zo tezisaana mu gaali ye oba mu kabinenti ye kati nga ffe tuli awo mu bbanga tetumanye ekituufu kyekiriwa mukyo ekisooka mu byonna abamu era nze mpuliddeyo vidiyo ezigamba nti yali boosi wange abamu tebasobola tegeera wakati wa boosi n'owa bade okuba kyaliwo ng'era oli naye lwakuba nti muli babade ekituufu tebategedde ne basalawo okujja okunumba okusooka ne batuula wansi negamba naye ono gwe tugenda okulumba si be bano be tubadde tuvumanga ku luli be tubadde tuvumanga babadde si ba munda ono wa munda n'okusingako abamu abasinga abali mu kuko abakola vidiyo kati abo baali badde basooka ne batuula wansi negamba era nakola vidiyo neŋŋamba omukulu
Bwana Lize namusindikirangako message WhatsApp nga taziddamu ne muvaako nenga akulaga nti azirabye nenga akulaga aziraba kubanga esimu ye mubeera mu ngalo kati nze mumanyi oba osegera nze mmanyi akantu kayinza okukola nenga akalaba nenga akakoze abamu ne bagamba abadde tatetegedde abadde takimanyi kati nze yamuliko mba mmanyi tikina kikoze n'ekigendererwa kati nze ne musindikira message kuba ye mugezigezi ngamba nti banaye nze nasalawo kubeera n'emirembe gyange nendeka amazima kubanga sometimes peace is better than being right ningamba naye nga wasala guli omuliro ogwaliwo ne guno osobola ogukakanya n'ogamba nti banaye osobola mu kamera n'ogamba mwana Juuko temumuvuma yali part of us mumuveeko aba akola ensobi fe tujja mukubira essimu nze kinali ensubira kyeyali alina okolera kyenayogerako naye basigala out nga n'abamuli okumpi bakola interview baatakinga nze naye ng'omuntu omu abantu nga 10 bakwatakinga bo baali basuubirako nze nkola eki kitegeeza nange nja kuvaayo ne defending njogere n'embeera gye nasangayo eyannemesa okubeerayo era kyova nga nsobola ovaayo ne mbagamba nti agayo oyo teyayisa bulungi mu ngeri bweti ne bweti kuba nze nalaba gye nali ndaga kuba nze nange nali njagala kubeera najja n'akawunti yange okuba kyaliwo kitegeeza nange njagala kubeera wakabi naye ondaga nti abakabi obayisa booti kitegeeza nange naabeera owakabi ojja kumpisa kyekimu nabo ngeri gy'obayisaamu ekiri oba nfunika baganda zokufuna kati nze wentunuulira sinaaliyo ezimu sooka ne ŋŋamba nze ate saaliyagadde kumpisa bwe nti kuba kati navuddeyo n'enjogera nendaba nga n'ekipampa bamuwadde amatu amwogerako bamu nze sigenda bayisaako oba benalwedde benayogeddeko nete omudi bamuwadde amatu naye nze njagala njogerere ddala ku kintu kyolabira ddala nti sometimes ebintu ebimu omukulu oyo wagamba nti lwaki akwatira nnyo essimu mu gundi muki bakuyita mulawudi tinewaba mu bantu essimu yebeera mulawudi sometimes aba yagala alage nti abalala mwenna muwulira ono nsobola omuvuluga ono nsobola omugamba kyenjagala tokola essimu ya liripazo weyamukubira yali live naye liripazo engeri gye yamugambamu mu kusooka ti muganda wange njagala kwogeramuko naawe namugamba yogera n'omuntu agambye njagala kwogeramuko naye jamusimu mulawudi dake emabbali yogera naye personal byeyali amugamba byali sensitive kuba byali wakati wowe ne Suuna Beni kitegeeza byali tebirina genda ku mpewo ate gwe n'obiteeka ku mpewo kati yezo simu nti newe naalibadde nze mukubira ne mugamba mwanaji njagala kwogeramu naawe yali wadde akola kyateeka ku mpewo kati nze mmanyi nti ye tasobola buposting wabula alina media handles ze kati nze mumanyi nti kantu kati ninyo kati bino kino kyanyumirwa nze okuvaayo okwogera anyumirwa nnyo ekyonoonesa ebiseera ebisinga n'entalo alien skin kyanyumirwa nti bwenvaayo nenjogera oluvannyuma n'avaayo n'alaga nti ejjuwa naye ate tamanyi nti nange nkimanyi ekyo nti nze namuyigako bingi ate salifala nti namusomangako buli kimu kyeyafulumyanga oba nze nawagambye nti gayoyo wabanga yatereezezza nti kati avimbisa be yali agamba nti sikyavimbisa mu luyimba lwe kuba yagambanga nze navudde kuba simanyi avimbisa bafala kati nfiira ku magulu nga bawooliya kati ennaku zino yendaba kati bantu benayogeddeko bwennyini abasindikiridde n'abakolako interview kati saawa zino bali nabo buli omu gwe nayogerako ate saamwogerako bubi kati wemba nga nsobodde okutuusaawo ekyo kati nekino ajja kukigenda kitegeera gambe nti abantu beetaaga obbawa at least akatiibwa
nze naki nagenda kusaidiye nti olwensonga nali ndowooza nti ye tajja kweyisanga abalala kubanze nagenda nga mbagamba nti nali mu collection zange kuba nali nkolayo nali mbikozeeko emabega nembivaamu yagenda okunsanga nga lwede mbivuddemu wabula nga njagala kukola ki wepaasi yange mu wepaasi yange najja ate neranga alinga ng'owenjawulo naye ebbanga lyomala n'omuntu yokomumuyiga n'omutegeera naki kyakwagaliza naki kyayagala okole kati namuyiga nti ye ng'omuntu tasobola kuwanika ayagala kwewanika yekka ye nga ye yagala kwewanika yekka ge mazima gwe newompayo nti wuno gwawanise era wakuwanika n'obanga akuba booti anoonya engeri gyokkamu okakane champion good otamuwanike champion good olw'ensonga nti oli anoonya wayewanikira wamanya nti wenewanikidde naye nga naawe akuwanika naye akunoonya engeri gyakussa nti wootaabe nange you will never be yourself. Singa kana akakodolwa kuba bamu tebakalaba nti we yamugambira gende waka ono yavaana alaga nti kati ate tetukyasobola biki osegeera akulaga nti if you are not with me you will never be either mu kamera oba mu ddeeno emabega jabamu balowooza nti amugobye biki tebalowooza nti alina opiikinga ekyo gamba ke kazanya kana akali turn of the champion good kivulu kati kano akabiswanka amuletinga nti genda naye namusindi nalekawo abana gundi group esobola okuvuma biswanka afiringe guilty nti yavaayo mu nsobi naye nga ate singa yavaayo namugamba nkugobye naye nologera naga bana biswanka mugobye naye sagala muntu n'omwamuvuma kubanga is part of us baba amuraizinze osegera twajja kubayo n'omwamuvuma biswanka ja feeling comfortable alivingira ifu yagize onfuna naye olw'ensonga nti akulekera bana abakuvuma ofiringe guilty okomewo kati bano abavaayo kati liri pazo yakola Jessica interview kati ninyo balabe nti ki wayo omuntu gwe mukola naye collab you collaborate nze kimanyi kituufu mulina okukanya ku video mulina okukanya ku biki ne music naye mwanga temusobola collaboratinga n'omuntu oyo gwomukoze naye collab nga ate yayagala ye kusalawo kiki kye kirina ovuga tegezeyo teba collab baana bayimbi bangi abakoze naye collab nga bayita mungi bagamba Juuko omusajja nga tatuwa video Juuko omusajja takyakwata masimu ga okakasa Juuko omusajja nagenzeyo n'azigalira ku gate abayimbi bakoze nabo ate nze njogera mwalaali musajja wakituwa video mbadde mujega tugisettinge bwe tuti ne mugamba kati omanyi kyoba okola bayimbi bangi gwe settinga busettinzi video set omukubireko olwo mugambe nnoza na settinzi watogenda kubamu tewali buzi liri pazo yakimugambira ku live wemba mpakana yakimugamba nga nono tali mu programu ya video nagendawo n'agitulamu butuuzi naye nga amaze n'omumwasanguza ne basuna Beni mupabulika abantu ne babimanya nti liri pazo buli gyalina embiranye nesuna Beni kituufu naye nga yali asobola okudda emabbali nawuliriza essimu n'amugamba n'omugamba nti jangu ki ku video shoot yange Juuko ebiseera ebisinga groups ezo ziba na group ezo za WhatsApp nga abayimbi abo wabaawo group ezakakiiko nga yo omuyimbi taliimu n'endala nga mwenanga mwemuli mulimu omuyimbi n'abalala nga oluusi byemwamukanyiza eno nga bwe mubireete eno nga mumaze okukanya nti kino kati kigende eri mu gurupu erimu omukulu tolina gurupu yonna gye wali obaddemu gurupu talimu nnyingi zafango waliwo ekiseera we twatuuka nti twali so in touch naye n'abaako ne gurupu nekusifu teekamu ye kennyini era nga alwawo gikuteekamu naye olw'ensonga nti ebigambo byali bingi byebaayogera ku Juuko n'asalawo olw'ensonga nti baatuuza meeting n'asalawo n'eyo gurupu n'aginjijamu
yekenyini alien skin yagikujjamu yekenyini nategerera nti waba atuuse ne wano kitegeeza tetukyali babbade. Alright, Linda Party 2 tujja nayo nga kunyunyula Juuko champion engeri alien skin gyamujjamu era mu groupu ennekusifu eri yaleberangamu bakabejja kubanga champion Juuko 66 yomu eyali eyali next ku champion ku kibanda alien skin ye kinganga ugamba nti president then waliwo namba 2 amuddako kakati Juuko champion 66 yoyo gwe tugamba yenyini nyini era ina ne bwino gwatuleetedde awo mu maaso mu party 2 bitiisa alien skin yesibe 2 Juuko ayina bwino. Jukira Juuko gwe nkugamba ye omuntu gwe yatambulanga naye ku kido era nga takola interview kya alien skin n'atayo ebigambo nga 3 n'atayogera ku buuza Juuko era okumanya Juuko ono gaali yonna alien skin gyayina Juuko yaje giri mabega akatambi akajja gw'omutima omunafu ojja kutya. Beera ku mukutu guno ER News UG channel mujagale ya soso mugisoso waze mu subscribing mu liking atera mu commenting mu sharing ensonga zino zitambule n'omukulu wa Fangoni zigenda kubanga zimutuukako kyemmanyi bino ebintu si byange bya mukulu champion Juuko. Party twejja beera